Wennyukidde olunaku olwaleero nga poliisi ekakasizza abantu bana abafiiridde mu kabenje akagudde mu kitundu ekimanyiddwa nga ekiyitibwa Bufumbula ekisangibwa ku luguudo lw'Masanja oluva mu bitundu eby'Embalo okuolekera Lwakaaka, era nga tukitegeddeko nti akabenje kano kafiiddemu abantu bana nga wabaddewo n'abamu ku abo babadde basaasikaddemu akateetera. Okusinziira ku mawulire agava eruuyi galaga nti mu kabenje kano kabaddemu emmotoka ekika kya bbaasi ebaddeko ennamba eza Kenya namba KDB 164E era ng'eno eremeredde omugobo waayo neerooka eyingirira emmotoka endala neerooka eyingira pikipiki okubadde abantu abana okubadde ddereeva awamu n'abalala babiri babadde aweese. Amawulire agava mu kitundu ekyo galaga nti mu kiseera kino abamu ku bantu abantu bano abafudde basobodde okuddusibwa mu ddwaliro okusobola okuba nga bwe batyo beekebejjebwa ng'eno okubuliza ku nsonga eno kyagenda mu maaso. Abagenzi kutegerekese nga kuliko Derrick Masika wa myaka 33 egy'obukulu ng'ono yabadde omugoba wa pikipiki kwe wabadde Wasembwa Susan ow'emyaka 46 ng'ono abadde musaabaze Nambalyo Beatrice w'emyaka 24 ng'ono yabadde musaabaze k'oteeka munansi w'eggwanga er'e Kenya atanaba kubanga bw'ati ategerekeka. Omwogezi wa poliisi okuva mu kitundu kino ekya Elgon Region Rogers Crispus Taitika ayogezeganyizza mukono ekitongole ky'amawulire ekya Nabbasa n'alokakasa akabenje kano kyokka ng'agamba kaviidde kuvugisa kimama. Abana abagenzi babaire balisaabalira pikipiki kikobebwa nti ono Masika Derrick abaire ali kuvuga abantu basatu ku pikipiki nga n'okuliku Wasembwa Susan myaka 46 n'abalayo Beatrice myaka 24 ne omusaadde ondi akaali otegerekeka abaire muna Kenya kuba abaire azira bimwogera ku so byamaiso n'okwongera okwidukiza abantu kuba abeegenda n'abadereva ku nguudo kuba ono kikobebwa nti avuire ku mukono gwe yayira mukono gwa baaso kwikekana basi nge batomeire bonabona yabayitirawo basi ebaireva mu bitundu bya Lwakaaka ng'eira Mbale ate eno pikipiki ebaireva mu bitundu bya Mbale nga eyolekera Lwakaaka. Pikipiki n'emmotoka wendogerera tulina by'oku Lwakaaka police station ate n'abagenzi banabana walibwa mu sitemo kya Mbale. Mu mbeera y'emu waliwo akabenje akalala kagudde mu bitundu ebya disitulikiti ey'Obugiri era ng'akabenje kano kagudde mu kitundu ekimanyiddwa nga Matovu ekitundu eky'Enankoma mu disitulikiti eno era ng'omuntu omu yafiiriddewo nga waliwo n'abalala baddusiddwa mu ddwaliro okusobola okuba nga bafuna obujjanjabi. Tukitegeddeko nti akabenje kano kabaddemu emmotoka ekika kya bbaasi awamu n'ekimotoka ky'ebikajjo era nga bbaasi ebadde eva mu kampuni ya YY nga kigambwa nti mu mbeera eyo y'endima ebaddewo esobodde okwambala ekimotoka eky'ebikajjo ekibadde kitalina mataala yokakkana nga bwe batyo omuntu omu afiiriddewo nga waliwo n'abaddusiddwa mu ddwaliro ng'embeera yaabwe embi. Abamu ku beerabiddeko n'agaba boogezeganyizza mukono ekitongole ky'amawulire ekya Nabbasa batunnyonnyodde ekibaddewo. Accident yagwira hano Matovu igomba yali Enankoma bali ya Kenya namba UKMD 375 edikoonye omuntu mulala afirire yali era ali wano police ali kutuuka ono Maka Abu owe Matovu omukyami owe Matovu malagaine ne scratch ekebikado omuntu yafiira omulala abaire badrive afirirewo yakwamuwagaza era tuli wano kwa accident wano ya amaani ino ayi basi tegwire era tekoteibwa mu ali wamukoire